bw'abadde ayogerako mu lukiiko lw'abannamawulire olwaleero mu makago gwa Pulezidenti e Soroti, Pulezidenti Museveni akinogaanyizza nti mu bantu bagenda okuwa ensako mwe muli n'abakuŋŋaanira ku nsaka z'amalwa okusingira ddala mu bitundu by'e Teso n'awalala wonna singa babeera beegasse ne bakola ssako. Kino kiddiridde ab'oludda oluvuganya gavumenti okukolokota Pulezidenti Museveni bw'ategeezezza nga bw'agenda okuwagira abanywi b'amalwa mu bitundu by'e Teso. Museveni agamba nti abantu nga bano bamanyi kiki kye beetaaga era balina okwesalirawo. Pulezidenti Museveni era ayogedde ku kugobwa kw'abadde omwogezi we Tamale Mirundi n'ategeeza nti eno si nsonga erina okweraliikiriza bannayuganda. Regarding Tamale Mirundi, you see, if I offend people by words, it is also an offense to say wrong things about people. Even the Bible says that the tongue is poison. I think it is one of the Gospels, Gospel of James or something like that. The epistle, the epistle of James. The tongue is poison. So I really don't know what I don't follow what Tamale Mirundi says, but what I had people saying that he had been saying bad things about some people, and then the other man of the commission. Really, the substance is that, not only for Mirundi but for all of you, don't offend people by saying wrong things about people. That's really the point. Museveni era ayozaayozezza ttiimu y'eggwanga olw'okuwangula ekikopo kya Sekafa oluvannyuma lw'okukuba Amavubi Stars eya Rwanda ku nkomerero ya sabbiiti eno. Pulezidenti Museveni akyagenda mu maaso n'okuwenja akalulu akamusigaza mu ntebe y'obwa pulezidenti mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo.